Mwarabi akatambika Honorable Zaake ng'agamba nti omusirikale eyamutulugunya bamusanze afudde. Abatulugunyiziddwako ku SIU ekireka mu Kiseefa House ekyo omusajja abadde akikulira ye Musa Walugembe, naye afudde mu mbeera etategerekeka nga bwe tufunye amawulire ago ku mitimbagano ewakaawe. Kyannaku nnyo tyagenze amukuffe tetufunye bwenkanya. Mujjukire nti we natulugunyizibwa ne ntwalibwa mu kkooti nga bandeese ndi bukunya, kkooti neeragira ntwalibwe mu ddwaliro. Musa oyo ye yanziza mu Kiseefa House ekyo ne bongera okuntulugunya, naye Katonda talya nguzi. Mu mbeera y'emu gy'olamulamu abalala naawe gy'olamuzibwamu, naawe ogenze Katonda akulamule. Naye kino kiba ekyokuyiga eri naddala abo abatulugunya abantu nga bakulembeddwamu komanda in chief waabwe ti bw'osiga bw'okungula ffenna tujja kufa, naye tuyise bulungi bannaffe, tulekeraawo injustices, tulekeraawo okutukyalinga abantu, kubanga Katonda atalya nguzi amala n'alamula. Ekisinze okwennyamiza, Musa Walugembe musajja mulangira ajjudde era ava mu lyo olulangira olwa Buganda. Musa Walugembe musajja mulangira ajjudde ava mu lyo olulangira olwa Buganda. Wattu video zetuzze tubakolako ne zetubadde tuwogera zasikiriza omulangira ono okuttamu ebigere. Bwattamu ebigere okwetegereza obulungi nga baba bakozesa ensobi okutulugunya n'okuwamba n'okusaanyawo baganda bannaabwe. Musa Walugembe n'agezaako okuzza ebigere emabega. Abantu bano ne bakitegeera. Bwe bakitegedde, Musa Walugembe teyalutonze. Famire y'omugenzi tebakulya ssente, omugenzi bassemutte. Omugenzi basseki bassemutte. Mu nkola yaabwe ey'okuwa obutwa omwana wammwe omulangira ono baamuwa Kanyo Kawulire. Era Kanyo Kawulire baamuwa kanguya gye yakanywera kiteeberezebwa nti either ayina gye yakanywera mu mikwano gye oba mu jimu bwe baali bamutagetingeri gy'abati, kuba omuntu obeera mu jimu ofuna ebyokunywa. Gwokimanyi nti okumanya bano abasajja bayaayi bakutta omulambo ne baguwamba ne bagukola bye baagala. Gwokimanyi nti omulangira omulamba okumusaalira okumutereka baamusaalidde omulamba gwe guli mu ambulance, famire terabye ku mulambo gwa mwana oyo. Mbolokuba yabadde adifominze ng'awunya nnyo. Abantu bava bulanga amaze ennaku n'ennaku mulaba gikuba eddagala munaasobola okulako muntu we. Nego ngamba otya mwapakize ambulance nga muli mu jeneza omwana wa Buganda ne musabira ng'alimu mwana. Yakubuuza abijja luddawa era abisanze luddawa. Yoyo mugenzi Walugembe nga musaalira. Iyi ambulance huyo gwe mulambo gwa Walugembe gugwo mu ambulance gugwo. Bakutta ne bawamba omulambo gwo ne bagukola bye baagala, kuba tebaagala muguggyeko samples zigenda kuba implicating mu kintu kyonna.